lockdown omwo Sipapa y'omu ku bantu bena tukkirira nga akola ku radio ne TV bannange ne tumusaba asobole okubanga atudduukirira era bwana Sipapa njagala okwebaza nkozesa omukisa guno kubanga tetwerabanga kuva ku olwo kuva lwe atudduukirira mu kaseera ako n'obaako bye watuwa byonna twabisiima bannamawulire bansaba nkutuusize obubaka obukusiima tuwebale nnyo webalire ddala ettu lyonna lye watuwa twalisiima era baasanyuka era mu mbeera bwetyo njagala okkirize okwebaza kwaffe timunnaye twasiima ettu lyatuuka era abantu twagabana era byonna bye twafuna twabirya naye byaggwawo byaggwawo munnange byo byaggwawo ge mazima era ebintu ebyokulya nga naye bwobimanyi biggwawo byo twabirya ne tubimalawo naye era tetujagana kwebaza olw'ensonga eyo so awuliza Metro FM nga bwe nakulaalise tugenda kuba ne Sipapa era mu studios yatudde dda kati akaseera kano njagala asooka obambulizeeko abawuliza Metro FM Sipapa buuza kubawuliza kozesa zonna nazikuteereddewo zibe zizo zizo zonna gwe kyoyagala kyokola okozeseza eriwa muri maaso kale kozese abami n'abakyala n'abato ebyokubuuza sibimanya biketandikira ku nsonga nga bwe muwulira enjogera ya kigagga teriimu kubuzaabuza omuntu agatandikira ku ensonga yange esookera ddala obutakumalira budde ensonga esinga obukulu Sipapa leero nga weenaanise kayero Sipapa omulembe guno gulaga nti nno abantu abavubuka abali mu sayizi eyo baagala nnyo abantu nga baagalira ddala embeera y'ekivubuka Sipapa tulabika kubanga owagira ekintu abavubuka abasinga obungi bwe batunudde owagira ki mu byobufuzi siri nnyo mu nabyabufuzi naye mpagira bye nasangawo owagira ki nasanga President Museveni nga yafuga era gwe kyawagira sinabakola byensonga lwaki mpagira mulala ensonga wezinali badde mpagira mulala nti nange wali ensonga ezinyigiriza abantu abange ezinyigiriza nze nange ng'omuntu naye saagala nnyo kola ki saagala kale naaliyagadde mpagira enkyuse naye nagezaako okwagala nze siri nnyo omuntu wa politics naye nayagala okuwagira nagamba bwe naakula nja kuwagira ekibiina ekirala naye omuntu wange yali munda mu gavumenti era ngamba naye oba okuze tobeera nnyo mu bintu bya politics kuba ne mugamba wemba nkuze njagala mpagira Besigye bwe nalabanga abantu baleekaana biki nabantu bangi bamubeerako omusajja nangamba oli mwana wange naye totawaana bya politics bya Uganda byafa lwaki wagiramu omupiira nga ffe tuwagira Arsenal ne Man U nino dda mu byobufuzi ate ng'oli musajja mugagga wafuna dda ssente zo lwaki weesiba nnyo mu byobufuzi bino ate nga twandibadde tudda wajjanga wa entertainment era ebiseera ebisinga abantu abasinga babi bamanyi Sipapa entertainment ali mu kya entertainment ate ennaku zino ndaba ng'ogenza odda nnyo ate mu kintu ky'ebyobufuzi ndabawo nyumye nnyo ng'olifaananye kati gyesigula kuwonda byennyambadde omuntu yenna perception yange ekintu kyoyagala kyoyambala kyokola saa zino sina muntu ansalirawo kati saa zino n'abavukira abantu abalala balabaawo bambala enkofiira za propa bambala za FBC bakuba ayagala kwekwagala kwawe kati saawa zino akaseera ketulimu kakulaga saidi gyoli okyegera nze ndi ku saidi ebyolaza ate naye nga siri wa politics nze ebintu binkwata nabyo kankujja mu byobufuzi kubanga ebyobufuzi si bibyo nnyo kankuze mu entertainment wajja ng'opromotinga nnyo abayimbi mu kaseera konna kozza otambuliramu abayimbi n'obayamba kugamba olaze nnyo okuyamba kw'abayimbi mu kaseera kano tetulaba nnyo bayimbi b'oliko ki ekyagwawo wakati mu kutambuza kwa entertainment yo n'okusupportinga music ki ekyagwawo wali frustrated kiki by the way nayo omuyimbi omupya Winayo mpya? Winayo mpya lwakuba tubadde mu bino ebiseera bya COVID bino. Ayina ennyimba nga 5 naye n'obwozi kugamba saa zino abantu balina ebirowoozo engeri gyali omuyimbi omupya kyetaaga mutu yakunywa ebirowoozo okitegera kati saa zino n'oba otaddeyo olimba abantu balina ennaku yaabwe abategale baluma
abantu tebalina ssente abantu baabo mutasobola kulowooza ku luyimba ate ave kuki ave ku kyokunoonya emmere ekyokunoonya emmere kati saa zino oluyimba newe otaddeyo lubalufa ate nga muyimbi mpya yitaka attention kati saa zino ne music era music industry ebintu bya music byonna biri wansi kubanga mwe ababirimu mwatambulira nnyo ate mu byobufuzi ondabayo kuba ndaba bubi ondabayo gweyogera walunda ndabika ndaba bubi naye nga kale kati tulemere kugumula muyimbi omupya yani Agiz omufulumya ddi abantu bamanye brand omuntu ali ku brand yo kati omupya temunafulumya mumwanveiringa ddi after covid naye covid yanagwayo wiiki ejja so awuliza Metro FM bagenda ku unveilinga omuyimbi ono Agiz bagenda mu unveilinga next week tujja zinga bazina bazize ayine nyimba 5 bwotugambye videos waliwo videos yakozeeko zonna mwagala bikola bimu abayimbi abali ku Super Entertainment abasinga babaki bagenda nobaleka tebasayininga contract abayimbi bo tebabeera ku contract nti ono ali ku contract yabbanga bwe ti yaweddeko n'emmota wambuuza mu ntandikwa mbuno gwe tolina kyowagira nga mupiira oba ogenda wagira omupiira okola contract tukola contract kati nze music mwagala nnyo wabulako kankubye ogenda okuwagira omupiira tukola contract n'omuyimbi bo kati nze omuyimbi kugamba njagala nnyo music kati siwa kuyimba ninsobola okuwandiika kati wemba nfunye omuyimbi njagala ayimbe byenjagala ayimbe gwe kasiko ofuuka owakabi gumanyi mba njagala nnyo ogenda naye lwakuba bajja ate nayagala okukolamu entalo bo lwakuba balaba nga abayimbi bano abedda babobi baani bakolangamu entalo kamiiri okyegera kati ebyo byali byadda naye balimu ebyo nti olaba omuyimbi wabazza bayagala akuwalampire kati ayagala avumegwe amumekinze naye erabira mbugwe sente ozimuteekamu nga nawe wadde ozeetaaga naye just oziteekamu nogaa naye njagala 10 zisayininga muyimbi oba nkoledde ennyimba oba 2 oba 5 oba oyagala genda okyala sirina muyimbi gwengemezaamu nti oba simubalira nako sirina muyimbi gwenbalirako oba oyagala ng'ogenda omuyimbi we alinayo corabos mu nyimba 5 zeyafulumiza mulimuko corabo alinawo corabo emu ne Chameleone alinawo corabo emu ne alinawo kale kugamba alina single nga 5 ne corabo 5 Okay, awuliza Metro FM ndine sipapa saagala kumala budde bungi njagala mumuwe ebibuuzo byammwe not 3.25983 oba not 75 manyi nataddeyo ddaka posting ogenda kujja wano saagala kwefuga interview eno njagala okufunayo simu 5 sipapa mote mubuuze ebibuuzo byammwe kubanga nze nyinza okubanga byemubuuza bikwata ku nze nzekka kanfunayo simu 5 tulabe kyemubuuza sipapa. Hello Metro FM wanji kale nyabo nawe okuliriza nze kinkakata kokobera ku Metro FM ono mama Patu ku ngoma. Yes mama Patu okwambota abi wange sina tabu ndine sipapa mu studios kubeerawo mu mbeera yonna buterevu omuganda sipapa hello yebaleko ssebo naffe tukwebaza nnyo munnange webali tubeererawo mu mbeera yonna akawunga twakafuna byonna byewawa maama afusa byatuuka katukwebaze ku muzindaalo kubanga munnange abantu abamu oyinza okugaba n'ogamba oba byennagaba byatuuka bannange byatuuka tukwebaza nnyo mukama katonda akuddizeewo wewajja akuddizeewo ebisinga bye wagaba era okaddiwe n'ogwa omutima omugabi kubanga okugaba guba mutima teguba bugagga abalina ebingi naye nga tebasobola kugaba kakati n'ekirala mwami papa enkwebaza nnyo we bali kubeerawo mu mbeera eyo gwe n'otayininga omwana n'ajja n'akola oba n'ayimba n'obeera nga tomulemeddeeko ng'abantu abalala kuba abantu abamu ng'abo bapromota wangi iya kakati agenda n'afuna omwana najja ne bakola endagaano ng'eyo n'asayininga omwana n'amulemerako ate ng'oluusi bambi n'omwana ayinza okuba ng'ali mu bukubi obw'enjawulo mu abantu abamu bwe mutamanyi
naye oluusi omwana n'ayawukana n'omuntu oluusi ne munenya omwana ng'oyo omuyimbi naye gwe bw'obanga bwotyo bw'ogambye nti omwana bw'abazze n'akola by'oyagala gwe tolina kyomwagaza tomulemerako nkwebaza nnyo olw'omutima ogwo omulungi bwe gutyo webale nnyo maama Paatu webale nnyo nnyabo webalire ddala okutukubira ku ssimu webale kubeera ku mukutu maama Paatu ku ngoma waliwo agamba nti si papa nti olina omutima omulungi era abantu obawa obagabira ssente naye abayimbi b'omuntu obawa ssente kituufu ekyo gwoba okyeddiramu mbabeerayo ebbanga ddene omuntu gwotawa era atambulawo n'akolaki n'agenda n'atagenda kati obuzibu bwe tufunanize bo bandaba ne ssente nnyingi kati woba omwaddeko newoba omwadde akakadde alaba ngaomwadde entono kuba alaba ennyingi kibuzaabuza nnyo abantu ebiseera ebisa katufune ono Halamira FM sebo kale bosi naawe okuwuliriza njogera naani ye ye sebo otyo ndina esipapa kati wano akuwulira tandikirawo ogamba otya bosi era kwasinga mu kintu kineno abigenda mugamba tegusi abige twamugamba nawakana naye ngagamba abitex yasi abantu bazima kubona omutima omulungi ogwo eryabatatu akikola webale nnyo muganda wange naye emmere yaggwawo omwandi kimugambye ekyo nakyo ne tukimanya naabanga akitegedde okay nkwatayo essimu endala 3 Halamira FM wangi wuno waali mu studios naye temusala ssente kuba luli teyazindekera ogamba otya mukwano kakurimu webali kubeerawo muganda wange brown sugar mukwano webale nnyo bewamukolera naye kakati mugagga sipapa akamere twakafuna nga abakubi b'amasimu bakuba mwana landiroodi ampalabanya sipapakinamunange ng'ate landiroodi angoba mu nnyumba era bwonnyamba n'omunsasulirako kko bambe kubanga omusajja ntwalaganya ate sipapa wajja kuyamba bantu ba wansi sipapa mwana njagala bambi ate tondabisa njagala ogambe ekiyenda nange mwana neyagaleko ko sipapa kijja kulabika buwitika nasaza akanyalwazi bakakubye mu nyumba okubanja emyezi emeka bamanje emyezi 2 osasula meka sasula 2 nsula kiwaatule kale katukusasule emyezi bannange njijedi mugaga munange jangu enkya tugenda zirekera abike jangu leero tugenda zirekera mukwano sipapa webalire ddala sipapa z'okozibale zitekewa sente tezisula ogenda zisangana nga omunyalwana wa krimu ngenda kujja mukwano naye nkutegulako ngenda muwa 8 gy'emyezi 4 neyanziza bakakala usiku mu mukwano banaelandiroodi wange kuluno banaeka mukwano ngenda kujja abike mukwano kale nyaba esimu zikomeza wano kubanga banasaba zisira bwe ngenda kubikolako bino ani anakola kubanga bano bennyini abali muno bagenda kumbeera bubi naye nga si papa oyina mission oyina gundi gyokola eyaba street supporters ng'ogamba nti after covid what next waliwo abavubuka bangi nnyo ogamba nnyo nti bulijjo oli muntu wa ghetto ekiriwo olina campaign eyaba street supporters aba ghetto ogenda bayambootabanyo kujja baana ku nguudo abo kugamba ekitali kizibwe naye obuzibu bwe buli abantu ekigera bw'ogendayo bajjayo okolesa sente zo mulimu oba mbayite bamafi oba mbayite baki mbolaba tebakulwana naye nga bo balooza sente oba muzeeyi azikuwa oyamba abantu naye nga gwekikola ng'omuntu kubanza ekintu ekyo nakisabira nakisaba nebbaluwa bayire njinala okuba nerabidde samula naye nga njinakusima kusaba kuva wa muzeeyi anzikirize anzikirize abo abaana nsobola okubajja kwangu kati gwogenda batwalawa nze simanyi gye babeera naye bano abakolera ku nguudo nsobola okubawa kapito badde muki
obutale n'obutale nsobola okugenda nga mbapanza nsobe nsobola kuba ensobodde ekintu kyoyogerako kikulu nnyo era kiri sensitive akaseera kano bwe nalabye kampeyini yo eya after covid street supporters tyoyagala kubaako bubayamba akaseera kano bantu bangi nnyo abakola mu wino wali paka ya dfao waggale bantu bangi nnyo ababadde beeyiyiza ku makubo kaseera kano ka buzibu nnyo babajjawo era abantu bangi nnyo by the way capital twamulya nange nga mwendi nange okuleeteza omunyalanda wa krimu nange ojja capital twazirya kati embeera eriwo abantu bali mu kukola ki kuyiiya ngeri gye bakomawo bw'ogambye wano nti after covid what next kyekintu abantu abasinga kye baagala okuwulira mu sipapa leero ti after covid abavubuka abantu bafe ab'omu ghetto abeeyiyiza ku street abantu abeetetenkanya obawa ssuubi ki n'engeri ki gy'oyinza okubayambamu era balina kukola batya kati kyenjagala waliyo abalina capital mulimu abatalina kwanza mbira nabo abaana b'oku street abamu batambulira ku bannaabwe nga tebalina yadde kati njagala okufuna abali ku street abalina bongerezeeko abalina bongerezeeko abatalina manija bulaka tuwentetenkanye ebweneeba mulimu n'abatamanyi kola kimu mulimu n'abatamanyi kola nga nebabeera ne sente nyingi tasobola kubaako kyakola nga tasobola kukola nga jasa ate yetagamu obuulira kuba ffe tulina bizinesi endala zitumanyi obuntu obutonotono nga baba tebasobola okukola yigiza nti nyinza okufuna n'omuntu abayigiza nti oba okoze kino n'okola kino osobola okufunamu amagwabo otisookola ngoti bakapito ne bayingira mu kukola kati mulimu abalala abalina bizinesi nga neneko njagala awo tufune nga tusobola bawa ssente nga beewola naye nga taziza magoba naddamu n'awaki n'azizaayo n'omwana n'atwala we bati bandaba nga kisobola bayamba kuba ssente ng'oba ogenda kwewola ssente bagamba singa mulimu abatalina kyakusingayo okigira kati nze nsazeyo nti omuntu olage kyogenda okukola bakuwe ssente ogende okole okigira then nga tuziza magoba okole azini mulimu abatamanyi kati bano abatamanyi kuba omuntu ayinza otwala ssente nezimulemera n'azirya kituufu nga twagala nnyo bayigiza nti ogenda kukola kino ogenda kukola kino kyosobola mumbeera muno n'omuntu kyasuubira mbu akisobola naye nga tasobola sente zogenda zijja wazamuzeeyi gwe nga ggwe otaddewo initiative eyiyo kuba kati nze nyinza obeera nesente nga nzireka mu nnyumba lwaki nzireka mu nnyumba nga waliwo abezeetaaga nga tebasobola olina zotereka mu nnyumba nabyo bugambi lwaki otereka sente kati nedaka nkubuza lwaki okwata sente oziteeka mu bbanka nga mulimu abantu abalala abakola ki abazeetaaga banka yefuna muno lwaki omuntu muno tafunamu era nezijja kufa ozirekewo nezinabeera mu banka zijja kubeerawo ogere ofa nozirekawo okitegeera bameka abafudde abalesewo sente bangi kati omuntu ng'ayagala sipapa amuyambeko mu initiative yeeyo kikyeyetaaga okukola kati okulabika nti no abeera omu kwabo ab'omukisa nga tumaliriza kuba obudde bulabikamu otukutte tulinamu zikafi wiki n'okutambula genda okukola njafuna line abike ojja gisoma wano naye kansoke njifuna nansonga nesimu yange abaana bansumba abaana bankwira basitwita nowulanga okweka njafuna enamba eyo njikwasa omwana nyagikwasa shuwapo ekigera then ojja gibasomera njamukukyaza shuwapo wiiki ngejja basobole banyama ojja kubaleetera shuwapo wano wiiki ejja then agibasomere tujatandikire okumpolampola then nabo balina ebirowoozo byabwe kuba njatutulennyo mubanda njasaba genda nga mbatuulamu buli kale nga mbatuulamu then nabo bampa endowooza yange nyinza okubeera neyange nga tekola nga nabo balina eyaabo ate nga ate omanyi ebintu byakweyamba ayinza okumbula eyaabo ate nga esinga eyange naye nga tebalina capital kusigera mubeeramu n'abaana bayinza oga oba gwe oyagala tukole kino naye ffe tulina kino twetaagamu ssente bwe ziti tukole mulimu ze nebempa nga tebewoze bangi mbawa ne baba mukole mwabamanyi mweyambe on a personal basis nga nkusiibula olina omuntu yenna mu bulamu obwo ng'olina naye embiranyi nga mulwanagana naye mu mbeera yonna oba oli muntu wa mirembe omanyi indasitule gy'olimu y'abantu abalinamu embiranyi balamu oyo
bala moyo naye tajja kunsuubula lwansonga tajja kunsuubula kuba nava wala wava wala wa ebyo tubiveeko olina oluyimba nga si papa olukunyumira luyinza okuba nga si lwa muyimbiwo naye engeri eno program gyeri ya music ate nawe oli muntu wa miziki nnyo osupportinga music omwagala nnyo olinayo oluyimba lwogamba nti oluyimba olwo nno lunkolera nnyo ndwagala nnyo era lwandibadde oluwaleza abantu abo bonna abakukkiririzaamu sooka ompa ekinana ky'omukazi namuwuliriddewo mutegulayo omuteresi nange enkola ki omuteresi akituusa okuzibala wano 12 3 4 kyo nyabo nze nkiina mu 5 kati nze omutwazi kale ekyo tukimaze sera saagala kumalira bantu laga pipe akuweereza obubaka naga akutumidde nnyo ne bannaffe aba Callers Association bebani bakikakase n'aba Callers Association laga pipe aina Callers Association yerimu mama afuswa abagambye bonna bakwebaza nnyo olwekyo kye wabakolera Faizo Rebo DJ na yakutumiddeko nnyo abantu bangi nnyo ntidde mutwazi kukwata masimu kwabo n'ogenda genda obawa ssente ate ozikuwa senzi nfune obuzibu n'okutambuza ssente ezo ekijja okunkaluubirira okujjako nga bali wano wakiri ojja beeweera abali wano abatuuse dda naye nze okubeera wano anyway mu bigambo bibisembayo abantu bo manager Black Gobo sooka otuyite mukaawo senkulumandwa mu bigambo byensebe erisembayo eryawuliza metro badde ntya nnyo bibuuza ebimu naye ninkubuuza nengamba nowaye bino ebya opposition omuyaye wafuna story kingabitunze muzeeyi kati ombuzaabuza nkubuzaabuzizamu kuba ebintu byebufuzi wangambye obivuddemu naye kati mbanja ategera kuba oli muyaye waffe ngamba white ono omuyaye omu gwomusupportinga story kibakyamitunze muzeeyi kyenabadde njagala okubuuza okyogereko naye kati ate nze nabyo obimanyi nze sibimanyi naye wangambye toyagala byabufuzi kyova bigenze mbivaamu naye kati kale oba naye washuka olwa people nze ndimuko naye ng'ate siri nnyo kuba ebyobufuzi byannema naye kakati nga tumaliriza mwamisi papa mbadde njagala olekera abavubuka amagezi kubanga ffenna nga bwe tuli wano ojja kutwesanga nga tuyingidde ebyobufuzi nga nawe bwolina kyowagira era ebiseera byaffe ebisinga byonna katubitadde mu kubeera nti tulaga obuwagizi tebiriyo kuba kati nze nali manyi ebiseera byawo Bobi we yajjira nga manyi ye opposition omutuufu naye okuva we yamitinze muzeeyi awo nange nemanya kati ebikyakala terukyalina opposition ekitegeera kuba we yamitinze muzeeyi ekyo nekimalamu amanyi negamba kitegeeza abantu abonaabonera obwerere mbuno bawagira bikibiki kati abaana bote tubeerayo eri naye bano abaana tebakolaki tulina bingi byetulaba ate kugamba okumunyonyola omanyi omuyaye wabakkiriza nti yakkiriza talina kyomugamba eki kati tetukyalina opposition tewali kubona Besigye teyali opposition tebaddina muntu Bobi naye keyakkiriza nalaba muzeeyi ekyo tekyaliyo okumulaba kitegeeza nti no opposition eweddewo kyagenze kukolayoki omuntu osobola okugenda nemuwogera singa byali byakwogera kyekyo okugenda ye yagenze nga tetunakiwulirako waba agenze nga bwolaba nze wano buli omwandaba wali okugamba nange simubayinza n'okunkwata lwansonga ebintu ebyo byamunda byabadde byamunda byankukutu omuntu woba olabye omuntu munkukutu kitegeeza waliwo kitali kituufu kati mbakujjano nga ntibandabye nenze emisana nga akulaba naye woba olabye omuntu munkukutu kitegeeza wali ekitagenze bulungi wali ekitali kituufu bisooka nebibeera eyo tuteeseganya nebifuluma olumanyi awuliza Metro FM ye Don C Papa njagala okwebaza okubeera nti nofunyewo obudde nojja n'otulambulako era njagala nnyo okusanyukira initiative eri gyoyogeddeko eyamba abavubuka
era mu kiseera ekitali kyawala njagezaako nnyo okulabika nti Peter Shuopo ajja atubuulire naddala ku pulaani eyo gy'otugambye nti omuvubuka ayinawo kyakola ng'ayinawoko ku budget yeetaaga kwongeramuko maanyi eyo projekiti nnungi nnyo wagituuma street supporter life after covid street supporter life after covid ekitegeeza nti no omuntu yenna ayeeyiyiza ku street mu mbeera ey'oku surviving obulamu oba okubeerawo mu bulamu mu kaseera kano nga covid atugoyagoyezza kikyayinza okukola ensonga eyo nkulu nnyo naye olw'okuba nti no akacyankalano kajjudde dde ebweru awo saagala nnyo okukuumira wano bbanga ddene ng'ate tulinamuko ne kafyu manyi ffe tugoberera nnyo ebiragiro by'abakulu bye batugambye tugamba nti no mulina okuweewawo akabanga social distance era kyetukoze wano tutaddeko ne masiki era abantu bonna abasinga bataddeko masiki wano embeera eyo tugikozesa nnyo olw'okuba nti no ffe tusomesa eggwanga kati tuyinza kubanga ate tugikola ki tugikyusaamu kati olw'okuba abantu bangi nnyo abajjudde ebweru ate nga twagala social distance eyo ebeewo njagala nzikirize nkwebaza okujja wano mpozi n'okukulaga bannange bano betukola nabo tebali bulungi bonna nga bobalaba ne bwebaganidde wano abamu bakoze ku makya naye bwe bategedde nti nogenda kujja wano leero tebanyuse kyokka nga bulijjo tubagamba bwebala okukola genda social distance bwebala okukola genda bonna abo boolaba basigadde wano nsonga y'emu simwagala nga mukyala wange omanyi mukyala wange naye ye mwagala nga mukozi munnange kuba tukola ffenna muwala wange simuyinaako ttabu kale